bana kati tukole buli omu mu busobozi bwo tulekeraawo ogamba nti nti olina obulamu obubwo obw'okulivinga mu nsi eno. So kati living your life obeerewo ogambe nti kati nze ngenda kutambuza bwe nti obulamu bwange era teri kikugoba osetting obulamu bwo tu abakyala abo omuwa ekitiibwa omwagale omuwa obudde bwe bw'onoomuwa obudde n'otuuka okumugattako ng'alaba obadde omuwadde obudde shekhe kiyinza obutamukutula nnyo kimunyigamu kimuluma ng'era omuntu omutonde naye kiyinza obutamukutula nnyo kuba jagamba omusajja era kale ate beera ng'omuteekateeka beera ng'omuteekateeka tokkiriza mukyala kugamba nze tebangattako shekhe bwe kinaatuuka ekiseera n'omutuusa ng'alina obuzibu bwe ng'ate togenda mugoba nga obadde oyagala abeerewo nga mukyalawo olwakiri ofuneyo omukyala ogenda mutuusa nga okweza tazaala kati muwava eno mwakola dda kalagaane nze tebangattako nawe olw'okuba omukwana tuba ku mikolo abamu bamanyi ogamba dadi ebintu tetubirya paka nga omwami amaze okunsuubiza nti talingattako nomutwali awo omusangi omukolo we nagukolera omukyala bwe yakisaba neŋŋamba gwe nali nkulembedde ne mugamba mu busiraamu tukkirizibwa okulimba munno naddala nga otereeza mukwano mulimbe kubanga ddala nawe wenyini omukyala ddala olaba nga muno omukaluubiriza okumugamba nti togenda okuddamu naga sigenda kukola ki kugattako shekhe oyinza okweteekako ne weekuba akalipo bulungi nnyo naziri omaze ogikola omaze ogikola bulungi nnyo n'otuuka omukyala nga tazaala nga weekuba akalipo ate omanyi emitango egyo so kati ekyo tubeere nga tuyiiya banaffe nga tukyeyogereza tubateeketeeke nti omuteekateeka n'atuuka ekiseera nga kiri ekyokumugattako takirina mubuzibu wadde kiba kimuwasiza olinambemu naye tegenda lwakiri nekimubeeramu nekamutuulamu mutima n'akategeera era teweerookinga nga nnyo nze omukyala owange sirimuzaako gwani ojja muto shekhe ojja mutuusa ng'alina ekizibu ate ng'ojja kwetaaga okukola ki so tuleme kwekaluubiriza shekhe mu kino wensabira tukkirize nti Allah ekyo yakiteekawo bw'abanga yakiteekawo tugenda kukimanaginga tutya si buli kintu kyonna kyonna Allah kye yakkiriza tulina okukikola Allah obanga yakkiriza okulya ennyama kyogamba teriyo batalya nnyama kati wabanga atagiridde ennyama afuna omusango so mu bufunze bakimanye nti si buli ekyakkirizibwa nti kyatteeka si buli ekyakkirizibwa nti kyatteeka ebyetteeka tubireka ate ne tukola ebyakkirizibwa nkola sunna naye nga tasibamu mani na lwafuna ebyetteeka tubirese ate tuli kuwambagatira ku bino ebyaffe ebya sunna kale sunna nungi tuzikole naye shekhe twetunuulire sooka otunuulire embeerayo sooka otunuulire embeera ya munno olyoke otunuulire ekyokumukola ki ensonga yaffe esembayo lwaki abakyala abo tebaagala kubagattako agenda n'atunuulira ebbanga lyamaze ng'akuteekateeka ebbanga lyeyewaddeyo nga yakusanga oli awo bw'otyo tolina pulaani ennyumba ng'olina masjidi n'akuwa pulaani ng'olina masjidi nga mikeeka oba wansi lwali mukasona ng'olengera eri oyogera ennyumba n'ekuddamu ng'ereeta ne eko naye n'akuzimba
n'akuprogramminga n'akulaga ekkubo gye mulaga mpola mpola n'akugumiikiriza. Kati bw'atunuulira nga ye yeewaayo naye sacrificinga gy'oli. Kati abalabalamu ng'okumuteekako namba 2 gwe tokoze kimala kwesacrificinga gy'ali. Kitegeeza ye aba ayagala naye in returns omukole ki? Oleme muzzaako. Anti kyobula ensonga ezimu lwaki tebaagala kukola ki? Kubazzaako. Nti ye aba ayagala nawe omusasule nga tomuzzaako, naye kale bw'oba omuzizzaako kola biri bye tugambye mwenkanyenkanye gy'ali omukwano gumulage. Mbeera n'obusobozi Maria wagisimiya wahaluma jaraseka obudde bwo abasports banatera otusengula naye kkiriza oba mpeeyo omukulu w'essimu ng'omu oba babiri nga bwo obudde buweddeyo 04125307 oba oyita oba 0393220203 omukubi omu babiri tubeere nga tusiibula oba si kyo tubeere nga tubasiibula kuba bwo obudde endala 07732425 ne 0393220203 bw'oba oyita tubeere nga tuwuliziganya. Naam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa fiikum barakallah. Kituufu. Ese omukadde wange. Tabarakallah. Atuuka naga namala. Nenga togo gwamanyi gye wazijje. Obukuba bwange obw'engatto obulibwa abuuza ani ozambala nani. Kyova temukkiriza abakazi bawasa. Alhamdulillah.